abafiiriddwa abantu bammwe twongera okuyimirira nammwe baganda baffe naddala abava mu kitundu kyenvaamu Mbale tuyimirira nammwe tubasaasira olw'enkuba ennyingi eyayitiridde n'etwala obulamu twongera okuyimirira nammwe era tusaba baganda baffe mwenna abali eyo muyimirire ne baganda baffe naddala abantu baffe abava Mbale. Omukulu Nabanja yazze Mbale naye yadde okujjayo yadde n'ettundubaali yadde erimu teyatuwadde yadde akatundubaali yadde omuceere yadde ebijanjalo yadde akawunga akasookerwako wabula yazze kutuuka ndooza konfaminga bameka abafudde era bwe yamaliriza n'atambula n'avaawo. Eyo ye gavumenti gye mulinze after 40 years nti esobola okudduukirira omunaku. Era nze bannayuganda mbeewuunya nnyo abakyalina obudde mu gavumenti ya Museveni. Nabanja yazze Mbale ewaagudde obuzibu yadde okulekayo obusawo yadde bubiri obwakawunga yadde okulekayo obusawo bubiri obw'ebijanjalo yazze kutambula mu butambuzi awo nga mumumanyi mukazi wa lwali bwe yamaze n'atambula n'agenda. Eyo ye gavumenti ya Museveni, gavumenti y'abavubi. Kakati mwabakyalina essuubi mu gavumenti ya Museveni mwe bensinga okusaasira wabula nga sinnagenda wala ngenda kubasaba bannayuganda bannange buli ali ku vidiyo eno nsaba ogivuge emirundi 15 nga bwe musobola okuvuga vidiyo endala ezitalina makulu njagala munvugire vidiyo eno kubanga waliwo okuwabya abantu kwendaba ku social media kuno nga kukolebwa abantu baffe betulowooza nti batusomesa newankubadde tubeebaza emirimu gye bakola naye waliwo abantu nga tebaawukana n'abantu pulezidenti bayogeddeko olunaku olwaleero bwe babadde basisinkanye ng'ebibiina ebiri mu Uganda. Era obwedda nina live ezimu zendaba nemmanya nti abannayuganda bwe mutaatandike kwetegeerera tugenda kulwawo nnyo okufuna enkyukakyuka. Nga sinnagenda wala kansooke neebaze ekituukiddwako olunaku olwaleero nga abakulembeze ab'enjawulo beegasse okulaba nga bafuna amagezi amalala ag'okwerwanako mu kaweefube gwe tuliko ono ow'okulaba nga twejjako nakyemalira. Nvumirire nnyo abantu bonna abatategedde message ate nga beefuula nti bagitegedde era ne bakozesa obwongo bwammwe kubanga bakimanyi omunayuganda bw'omuleetera ekintu n'omuvuga katono n'omujja ku straight line agenda kugoberera. Omuntu yenna ne bw'abeera nze ng'avumirira ekibaddewo olunaku olwaleero gwe mulabe wa sitwaga eno gwe mulabe wa Uganda kubanga gwe mu bulamu bwo olowooza you can take on Museveni alone. Tekisoboka. Omuntu yenna nkiddamu ng'ovumirira ekikoleddwa olunaku olwaleero you are the number one enemy of Uganda. Omanyi lwaki? Abantu tetubajajingira we tubalabidde. Abantu tubawa time ne tubajajingira ku bikolwa byabwe. Why don't you first accept? Kati nno nakino kankibabuulire. Fenna tetumanyi pulezidenti waffe okusinga bwe yeemanyi. Nkiddamu fenna aboogera wano abatasasulwa be batawa yadde 10 tetumanyi pulezidenti waffe nga bwe yeemanyi. Ate ekirala muyina ekintu kye mwerabira mmwe mwenna abagoberezi n'abajja okusomesa. Kyagulanyi gwe mwogerako nga tannayingira byabufuzi yali akolaganyeeko ne bannabyabufuzi bonna yensonga lwaki yakukubira akayimba n'akugamba nti opposition gye tusuubire tuyambe. Kyagulanyi tatandise leero okumanya bannabyabufuzi. Amanyi politician kyasobola okukola.
amanyi kye balowooza kubanga ababaddemu. Ababaddemu tosobola kutegeera Kyagulanyi Ssentamu okusinga ye nga bwe yeetegeera. Kiringa okeera ku makya ne weefuula nti omumanyi nnyo okusinga nze bwe nemmanyi. Awo we tuluuzingira point. Tuleka okukwata amaanyi gaffe ne tugagatta awamu kwago ge tuyina ate ne twagala tukube gano agaagala okubanga gakolera wamu. Omuntu tetumujajingira ku ekyo ky'omulabyeko omuwa time kubanga ebikolwa wano bw'oba okolagana ne Museveni itulukamu automatically kijja kujja. Guno omulembe mugezi nnyo to the extent nti Kyagulanyi Ssentamu yaguzuukusa nti osobola okumanya ku ngeri omuntu gy'atambulamu, ebikolwa bye n'engeri gye yeeyisaamu. Mbagambye njagala onvugire. Njagala onvugire ka video kano nga bwe muvuga ezitaliimu makulu na kano njagala mukanvugire kubanga kakulu nnyo. Bannayuganda, President bw'abadde ayogera olunaku olwaleero abamu temutegedde endooza statement z'akoze. Agambye era akyogedde n'agamba nti tubeere baddala. Ekyokubiri n'atugamba at the end of the day kikomawo eri ffe bannabyabufuzi ne wobalaba nga beegasse naye ensonga enkulu yenze ne bageera ku makya ne basasika ensonga enkulu nsigalawo. Bwe tunaagenda mu maaso nga tupromotinga bintu bya nti abantu tubalabire ku bikolwa byabwe, omulaba atutaddemu ekintu ekyo nnyo ekyobuteesigaŋŋana. Of course toyina kwesiga muntu 10 ku kinnaakyo, but you can watch their steps. You can watch their steps. Togenda wenna ate n'ekirala guno omulembe si gwe mulembe gw'abakayiira. Guno omulembe si mulembe gw'abakayiira. Njagala mwawule ebintu ebibaganda bange. Omulembe guli ogw'abakayiira tewalinga bintu nga bino media abantu tebapeyinganga nnyo attention. Naye kati omulembe guno abantu bapeyinga attention ate abantu balaba. Yensonga lwaki gavumenti ya Museveni eremeddwa nnyo okulaba ng'ekuba omulembe guno. Egugezezaako ku social media ne kigaana, negugezaako okuteeka abantu okwawukana ne kigaana, negezaako okubiteeka mu bakulembeze ne kigaana. Nti guli omulembe Museveni gwe yafererako bakayiira. Si gwe mulembe guno. Biri Museveni bye yatuganga abantu ne batabuuza accountability kubanga yali ayina obuganzi. Tokyasobola bikola ku mulembe guno. Kubanga guli omulembe bakunyiganga nga n'abantu tebabifaako. Naye kati omulembe guno gulina ne kamera